Omugagga Kasali atabukidde abapoliisi abadde bazze okumulemesa okusenda ettaka lye we balagidde ekimotoka kiweetiye okwamuka ettaka lino eriwezaako ekanya nga lino lisangibwa Manje mu Town Council y'Ensangi. Watuukidde asanze abamu ku batuuze batandise okusimbako lumonde ekiwaliza Beka okulagira omugoba we yakiweetiye okubasenda. Bano basoose na kusenda lumonde abadde yasimbibwa ku ttaka era nga babadde bakyasena poliisi okuva Ensangi nga ekulembeddwamu Osi Hassan Nsoba n'etuuka. Bano nga bakolera ku biragiro bya Osi Hassan Nsoba balagidde omugoba wa tractor okulekerawo okusenda era bw'atyo ne bamulagira okukivuga okukijja ku ttaka lino nga kino kitabudde Omugagga Beka era ekiddiridde kwe kuwanyisiganya ebigambo n'abasirikale nga waabalangira n'obubbi. Abunana ki njagala mbuulire gwendi avunana ki njagala wa poliisi ambuulire kyamvunaana esaabuuza kiki ettaka lino limwagalako oba ne liri lyange era nja ndisenga kati bano banyumiriza kenge kati ambuta nyumiriza ku ki infraction tetwazikoowa dda njagala kulaba alikwata agitwale nkulayirira amazima ganya beebase magombe eyo twakitendagama naligula ezo sente bakampiriza baisenderawo omanyi polisi yazali sente ziyakampiriza omanyi sente ziyakampiriza wano oba kusulawo kulawulo nja kusulawo ettaka ndyagala wali awo na polisi z'abantu kyokka ate ne liri nja disenda ekisembayo nja disenda era nyenda disenda kati sekyavuddewo naliri nja disenda twakita tejja kuvaawo. Omugagga yeeyongedde okutabuka era bw'atyo n'alayira okuva ku kimotoka kino okutuusa nga bamusasudde ssente ze. Tejja kuvaawo wali wenjigambe tejja kuvaawo njagala mbona natwale mukomera njagala kukomera kati ettaka nali abagoba b'ekimotoka balabiddwako nga bibasobedde olw'oluvannyuma lwa bano okulemagana poliisi ekozesezza amaanyi okuggya Omugagga ku kimotoka. Oluvannyuma Beka asasuddwa ssente ze era neerayirira okubbinkana ne poliisi okutuusa ng'ategedde Osi w'Ensangi kyamwagaza. Membe Brian ne Abdul Muwonge be bakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV.